السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، متنا مجه قال الله سبحانه وتعالى تسابع الله وجتي وسوك ساسلا نيمي نيمبي كنبي في محمد صلى الله عليه وسلم. nga bulijjo lunaku lwakuna ne programu yaffe oba omusomo gwaffe oba darusi yaffe ekwatagana ku byobusika nga ndi muganda mwe Muhammad Sulaiti Kalanzi ne Sheikh waffe Sheikh Umaru Kasule Sulaiman. Naam Sheikh, soko weko wasalamu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ate atukomezaawo nate olwaleero kubanga ate tubako ne kitwejjukanya ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akifuule ennonizo yaffe ate atwongera amaanyi okubanga tukola kyekimu okutuusa akaseera lwalisalawo okutujja mu nsi muno nga tuli baweereza be. Amina. Naam, Muhammad Sulaiti Kalanzi omulundi ogwokubiri olwa Ihsan Muslims Central nga tugenda kutambulira ku mulamu okugamba ebifa ku kiraamo. Tuli ku paati ya kusatu eyasubwa paati ezasooka okubira ddala mu ntandikwa nga twogera ku byobusika. Osobola okuba nga oddayo ku peegi emisomo egyo gyonna gye giri kutandikira ddala ku introduction to inheritance oba ennyanjula ku byobusika ne tujja ne tutunuulira obusika gye bwava, history of inheritance, ne tujja ne tutunuulira types za inheritance, emiteeko gy'ebyobusika, tujja ne tutunuulira olweyo twabuliza ku bibuuzo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ne tubiddamu era ne tujja paka ku kiraamo kutuusa kati we tukyali ku kiraamo paati ey'okusatu. So tutandike endowooza Sheikh. Naam, inshallah. Naam, alhamdulillah. Amma ba'd, omusomo gwaffe ku luli olwasembayo Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumwebaza twakoma ku paati. Kiraamo kino kirimu ebintu bingi nnyo bye twagala okuyigiriza abantu ebyenjawulo. So ku luli tukyalaba ensengeka y'ekiraamo kino nga bwe kirina okubeera ekiraamo kyeki. Ebibuuzo byaffe nga bulijjo tubeera tubyebuuza nkakasa nga twaka-answalingako ebibuuzo nga wakati w'ebibiri oba bisatu. Ekibuuzo ekyosooka twabuuza nti bannaffe okulaama kyeki, ne tulaba ekiraamo ky'amakulu kitegeeza ki. Okuddiramu akatono newankubadde nga mujja kuddayo era mwetegereze vidiyo yaffe zakulembera tulaba nti okulaama kitegeeza omuntu okubeera nga alistinga oba okuwandiika ebintu byandyetaaze oluvannyuma lw'okuvaawo kwe abantu babimukolere n'engeri ki emmaali egyalina okuhandolingibwamu, si kugigaba. Ekibayita handling oba enkwata y'ebyobugagga bye, ogenze nti ayinza okuba alinamu amabanja, ayinza okuba nti alina ebitali bibye, ayinza okuba alina byayagala okubanga yayagadde okukola ekintu ekirungi nga sadaka tulujariya n'ebintu bifaanako bwe kibayita handling kubanga ne sayidi y'oluzungu gyekiri. Bo baga nti okuwa amakulu omuntu okuwandiika to show how you would like your words to be handled after byagala bikwatibwe bitya nga Allah amaze okujjula, Allah subhanahu wa ta'ala kujje mu nsi. Ensonga ey'okubiri, ekibuuzo ekyokubiri twabuuza lwaki omuntu yaliraamye. Twatuukawo ku mulundi guli ne tulaba bannaffe lwaki gwali eyo atulaba naffe abali wano twalyetaaza okuba n'ekiraamo. Era ensonga nnyingi ze twawa omuntu azaagala ajja kuddayo ku vidiyo zaffe zakulembera ddala olwokumi olwaggwakasa twabikwatako osobole okuba nga ozeetegereza. Ne tutunuulira endala nsobi ki. Tugenda kutunuulira ekibuuzo ekigamba biki bye balaama. Oli ayagala okulaama biki ebintu ki bye yali badde atunulamu, area ki oba bifo ki bye yali badde atunulamu mu kulaama kwe bye yali badde akwatako. Kwe tugenda okusimbula biidhnillah olunaku olwaleero ate tulabe mpozi ate era bwe kinaba Allah tusobozza nga tulina obudde tujja kutunuulira tulabe ku bunsobi eziteekwa okwewalibwa ku muntu alaama. Then tukwate n'ensobi n'ekintu ekyo obulombolombo omuntu bwe yali badde assaawo obukwakkulizo ti abange bukwakkulizo ki
omuntu byalibadde kuba abantu bangi basawo obukwakulizo mu kulama yandibadde agoberera so katwaga tulabe obukwakulizo ki omuntu bweyalibadde agoberera oba bweyalibadde ayagala kale okuteekawo nti nze nina obukwakulizo bwange nina obulombolombo bwange bwenjagala nti butuukirize nga singa mba nkoze eki mba nvudde mbulamu obw'ensi mukkirize tusaanye wano biki omuntu byalina okulaama bwe tugenda okutandikira so tugamba nti omuntu bw'aba alaama bino wammanga ateekeddwa okuba nga abyegendereza oba mu kulaama agoberere nnyo procedure efaananako bw'eti kyokera ddala gwe kennyini tuwulire gwani mu kiraamo kyo tubeera ne kopi yaffe wano ey'ekiraamo gitera okutambula nayo era nga tugiraga abantu mu procedures ezisinga okubeera wano nno wakulu bwe tusoma procedures abantu bangi nyuka nja kubalagirira ddala ku kino kye tulina wonna babeere nga bakiraba ekiraamo kifaananako bwe kiti naye mu byo bye twagala oluli twakibalaga mu procedures omuntu gitwala procedure oba engeri omuntu gyateekeddwa okuba nga ateekateekamu ekiraamo ki arrangements emitendera gyalina yitiramu tugiyita emitendera so gwe tusooka otulage gwani of course ekiraamo ekifaananako bwe kiti bw'omuntu waba agenda okulaama biseera ebisinga asooka n'alaga ku ngulu kuno amannya ge kirabo gy'ava oluusi n'endagamuntu biki byonna byonna information gye bayita bio data ebikwata ku muntu oyo byonna bibaako so ate neeno omunda bw'abanga abikkudde ng'agenda kutandika okuba nga ate awandiika information ey'omunda era kyatandikirako ebimu ku bitandika n'abikaatiriza ngongera okubinyweza kuba ebiri ku ddiba tugitwala oluusi nga tetaba nnyo information eri ku lusu ey'omunda gye tusinga okwetaaga so muno omunda omubaamu n'akafaananyi omuntu wakateeka omuntu ateekako akafaananyi kano mathalan nze Sulaiman ne kabeerawo wano n'owandiika biri by'otadde ku ddiba wano n'obiddamu bulungi n'obiwandiika kibagamba kibayita biodata so ekyo nekiba nga kiyingidde so otulage nti gwani ekirala otulage ekiki ky'okkiririzaamu okkiririza mu ki mubiriwo eddiini naddala nga mu ddiini otulage nti okkiriza kiki ky'okkiririzaamu kuba ddiini nnyingi nnyo olwaleero ziriwo waliwo abasinza muliro waliwo abasiraamu waliwo abaprotestant waliwo baki balokole buli omu so kati ngaffe ku sayidi yaffe ey'abasiraamu eno ebbanga lino mu kiraamo kya buli muntu yenna abafunye kopi y'ekiraamo ebbanga lino libeerawo free ng'egibantu balinga initial oba starting point y'omuntu okuwandiika ebigambo bye so kalimatu shahada atandika okunnyonnyola ku busiraamu katono nga nannyonnyola n'agaa nti bannange nti nze ndi musiraamu nzikiriza kino nzikiriza Allah w'ekitiibwa nzikiriza tujja biraba tuna tugenze mu kiraamu kyaffe ky'Oluwarabu ddala mathalan for example wano batugamba nti singa omuntu waba atandika maddala okubeera nga ayogera kukola nobdhatanil wasiya ng'agenda okukola ekiraamu asobola okubeera nga mathalan yaqul agamba nti ana fulan nga bwe tugambye nti atandikira wali eri kwe tuyita omukaddima n'ayogera nti nze gundi nze Sulaiman kati ebyo tujja kuba mu kutandika wano era mu kuwandiika aba abyogerako akyogera wano nti nze gundi newankubadde nga wali yatubadde biodata kati wano yayogera nze gundi mutabani wa gundi naama bino wammanga ekisookera ddala nzikiriza bi anni ashhadu an la ilaha illa Allah ebigenda wano byengezaako kuwa omuntu in summary bi anni ashhadu an la ilaha illa Allah mazima nzikiriza nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu mu basinzibwa abaliwo bonna okujjako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekalimatu shahada so mu kiraamu kya buli musiraamu yenna ekintu ekyo kyalibadde tekikola ki era tekiteekwa kubulamu lwaki kubanga olwaleero abantu baffe omuntu yenna handling yetulina okuhandolingamu eteekeddwa okuba ya kisiraamu kibi nnyo ogenda okuhandolinga omuntu nga yakkiriza mu ssabo kibi nnyo ate ne bw'anaabiwandiika wano naye tinga ebyawandiise byawukana n'ebikolwa bye tujja kujajinga okusinziira kuki ku byokola tewali mugaso tewaliwo fayida tewaliwo bulungi bwa kukola kiraamu ng'ate byokola bikontradictinga n'ebiki byawukana n'ebyolanga ogamba nti do as I say but don't do as I do ebyo tebikola mu busiraamu mu busiraamu olina okuwandiika ky'okola newankubadde ffe shahada tetujja giraba naye nashhadu ala ma naraahu nahkum bidhawahir wallahu yatawalla sarair ffe tulamula ku kye tulabako Allah subhanahu wa ta'ala netumulekera ebyaki
ebisigadde eby'omunda so mu mbeera efaanako bwetyo n'olwekyo otandika n'okuwaddaha n'okutulaga kiki kyokkiririzaamu Allah omwawula okakasa nti Allah ali omu wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu era n'okakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yembaka wa Allah subhanahu wa ta'ala era mutume we ate n'otukakasa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yewenkomerero kuba teriyo nabbi mulala akolaki lwaki no tukyogera kubanga waliwo mu busiraamu waliwo sectors usanga waliyaga nti nze nzikiriza Mirza Ghulam Ahmad oyo gyali Ahmad Ghulam al-Mirza Mirzayuddin oyo gyali olinaga nti tetuli bagundi Ahmad Majiba Ahmad Ghulam al-Mirza batugamba yajja okujja beba bakkiriza munabbi ajja omulala atali Muhammadi naye baga nti oli Ahmad eyogerwako mu Qur'an Ahmad Mirzayi Ghulamuddin oyo bamugamba nti ajja kujja nedda kakati gwe tulage nti nze bannange handling ene tulaga nti bannaye nze muntwalanga mu ssabweriti nze bannange mu categorizing nga munteekanga mu ddala ly'abantu bwe bati mu mbeera efaanako bwetyo kwe kutuwa kalimatu shahada n'okukakasaako kwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mu kapaati kano n'otulagira ddala n'otugamba nti bannange wa anna Isa Abdullahi ne Isa ono nkakasiza ddala nti ani nabbi wa muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu era mutume kubanga abasinga obungi lwaki tubagamba ekintu kino abasinga obungi oli agenda nalowooza nti Isa mwana wa Allah eriyo lyakirowooza nti mwana wa Allah subhanahu wa bangi ddala okitegedde naye ate ng'ali mu busiraamu naye nga ku kivo kimanyi bw'otatuula wansi kusoma kituufu naye ate nga ekitukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa ddala ndaba nti Isa rasulullahi era mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ekimukuteesaamu bantu butakubeeramu shakka manyi olwa abasiraamu gwolaba nga musiraamu naye olinga gamba naye gumbi yatubuzaabuza kategeerekeka oluusi tumulabye owa Yesu ne Christmas azikuza ne ontegera bulungi omuntu oyo tumanyi kaakati gwe tukakase ogenda nti bannange nze fulani nkakasa nti eri asinzibwa mu butuufu mu basinzibwa bonna mu baliwo okujjako ow'ekitiibwa Allah awo tukakasiza ddala nti anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah ne Muhammad mbaka wa Allah otukakasiza ddala otugambe nti wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu nti mazima ddala Isa ono era naye mubaka wa Allah ate nga kitonde mu bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kubira kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kiyassa bubaki batume eryani eri Maryam wa anna aljannata haqqu tukakasa nti ejjana ya mazima obiwandiika ne binjogera byonna ebyo omuntu awandiika biwandiike nti mazima ddala ejjana yaki ya Allah ya mazima yagiteekawo kubeera nga yagiteekerateeka abaddu babaki abalongoofu nti ejjana ya mazima wa anna an-nara haqqu era tukakasa ddala n'omuliro gwaki kuba okakasa ddala ejjana eno bw'obanga obadde oli mukozi wa birungi mwambiri mu birungi bino byonna tusobola biwandiika okujjako ng'okakasa ddala nti ddala bwe nva wano bwe mbanga mbadde nkola birungi Allah wakumpa ki ejjana naye okakasa ddala nti wa anna an-nara haqqu mazima ddala nkakasa nti n'omuliro gwaki era bwe nva kuno ku nsi ne ŋŋenda nga mbadde mukozi wa bintu bikyamu Allah tagenda kumpa ki jana wabula agenda kunsasulamu ki muliro wa anna saata atiyatu la raiba fiha era okakase n'abantu ti bannange enkomerero yaki ya mazima bannange enkomerero ya mazima gyeri Allah yagiteekateeka kubanga okugenda ko tekitegeeza nti bijja kuba biwedde abasinga bali balowooza nti oli yagamba nti buli afa enkomerero ki yenkomerero ye biba biwedde naam enkomerero esooka entono gye bayita bagiyita alqiyamatu sughra walqiyamatu alkubra so kutandise enkomerero entono n'enkomerero ennene yeeri nga ffenna tukuŋŋaanyiziddwa entono ya buli gwe kinnoomu n'ogenda n'osinkana omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala naye nga bino byonna byokola bigenda kubuuzibwako kirungi nnyo biwandiike wano nga ne mu mutima gwo bye birimu obikakasa so n'olwekyo n'okakasa nti la raiba fihi tolinaamu kubuusabuusa mu nkomerero nolwatyo bannange nti nze Muhammadi nzikiriza nti eri asinzibwa mu baliwo bonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu butuufu yekka n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we ne Isa naye nabbi wa Allah wa mazima era kitonde kye bannange enkomerero ya mazima bannange nzikiriza ejjana bannange nzikiriza omuliro nti byonna Allah bitonda byonna gye biri byaki
by'amazima n'enkomerero yakubaawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuzuukiza asasule buli yenna eyakola ekirungi n'oyo yakola obubi naye Allah amukole ki naye Allah amusasule amuwe empeera ye ekyo kisokera ddala kalimatu shahada ebyo kasita omuntu abyatula mu kiraamo kye bye bisooka otulagira ddala mu butuufu omuntu ono muki musiraamu ontegedde sheikh kategere so kyekyo kitugamba n'oyo yenna atuwuliriza nti bye bintu byasookerako otulage gw'oyimiridde otya standi ye eryeta ku sayidi ey'eddiini mutegedde bulungi ensonga ey'okubiri omuntu yenna alaama ng'olina ebyobugagga tulage ebyobugagga byo kubanga obusika bino byonna bibuzingiramu n'ebyobugagga nabyo bikola ki bigenderamu era sijja kulwisaayo mu kiraamu kino paati gye tubalaga mulimu paati omuntu wateekeddwa okuwandiika ki ebyobugagga bye omuntu atulage ebyobugagga bye mathalan embera wano bulungi mu kamera siramu bakulabe naam ebyobugagga omuntu abitulage nti bannange ebyobugagga bye nnina manyi bya mirundi mingi waliwo ebyobugagga ebirabikako ne wabaawo ebyobugagga ebyekusifu nga tebirabika bitya kati bw'ona abeera na bank account naagimanya ntya ontegedde bulungi oba oyina share mu kampani gundi ekina kya bugagga byo byonna bya bugagga byo so ebyo byonna oteekeddwa biraga abantu bo baleme kufa kutuuka kugenda nga banoonyereza oba gundi ono yalinawo owulidde n'abantu obutabba maaliyo kuba bwe ogirisitinze ate kirungi n'oba ne receipts byonna nga weebiri ng'obirina receipts buli kimu bwekiba liba ttaka ndagaano oba kyapa nga bikola ki nga byonna weebiri nga n'obujulizi weebuli n'olwekyo birisitinge mulimu session wano etulaga nti tulage ebintu oba byewateresa ebitereso trusteeships biwateekayo wabikwasa ababinako obuvunaanyizibwa gundi namuteresa nakola ki byonna obirage wano tibannange kyabugagga gundi tulage nti bana ekyobugagga gundi kisangibwa wano ono yagiraba mu mbeera efaanako bwetyo gamalambulula buli kimu kibeere nga kirwadde buno obubaka bw'owandiika bubeera mu mikono gyo n'obutrustinga oba n'obuteresa abantu bw'okakasa nti ono ne bwe mba nvudde mu nsi obugagga buno ebyo ebintu byange byonna information yo enkwatako asobola okugiriviiringa mu kiseera we yeetaagisirizza tajja kuba mulyaza amaanya otegedde bulungi so okusobola okufuna obubaka buno nti singa aba afudde kyangu nnyo abantu okubeera nga babako ne bwe batandikira abadde musiraamu ebibugagga bye bino tubizinge buli kimu ne bakisaako caveat saawa zino kati olwali bino biringa nabyo era tutegeeza abantu kubaka mu ofiisi etwagguddewo ezaggulwawo okuba nti tulaga abantu okukola ebiraamo n'okubakozesa ebiraamo enkola ennungi ennuŋŋamu mulimu kye twandise probate olwawo kyekiri ky'omuntu ajja nga mathalan omuntu afudde omuntu bw'aba afudde olwali mu tteeka lya Uganda tosobola kugamba nti oli abadde taata wange nga tolina kiraga gibaita certificate no bagiyita letter of administration ontegedde bulungi eraga nti gwasigadde okwasaganya ebintu ebyo n'okugamba obisaako caveat okula nti kuba muntu bw'afa buli omu abba kyakoze eki naye bw'omanya nti bino bintu bya gundi nga tebinnaba kugabwa mubisaako caveat theyandika omuntu kasitaafa bw'ati emusookerako kyekyo letter of administration and caveat ne mubala okubiteekako ebyo ne mutandika okukola ijiraati ezoga nti kati ebintu bino tukuzeetya buli omu afuna eki byalina okuba nga afuna naye nga mubitaddeko caveat kuba mutabisaako caveat olwaleero ensi nze nsiba mbyogera wano abantu abazadde babbi abaana babbi ab'emikwano babbi buli muntu yenna muki mufunza abantu obwesigwa butini bwakendeera so mu mbeera efaanako bwetyo byonna byonna okubijjawo ekintu kyonna kubissa muki mu buwandiike n'amateeka malambulukufu wandiika ebyobugagga byo bw'obanga obirina omuntu abeere ng'amanyi nti oba ne bw'ababa baana bamanyi nti bannaffe kitaffe afudde naye abadde avunaanyizibwa ku kino na kino bwe bakampani nga basobola okugiddukanya mu mbeera efaanako bwetyo n'olwekyo omuntu yenna biki byateekeddwa okulaama kye tuliko nti osaanidde okubanga olama obanga olina ebyobugagga byo biwandiike biire nga bikola ki nga bitunuulirwa mu bintu byalaama ebintu ebirala omuntu byateekeddwa okubeera ng'alama omuntu bw'okakasa nti mu byobugagga bulinamu ebintu ebitali bibyo by'oteekeddwa okuzzaayo eri bannanyini byo
biteekemu oga nti bannange nti essowaani zino ez'ekimuli bwe ziti si zange nazijja wa Sheikh Muhammad Kalanzi yazinteresa naye zisangibwa mu kifo guudi ontegedde bulungi muzizangayo erinnannyinizo era paati mweri nti mu bimu ku bitali byange eby'abantu mbivunana by'abantu n'amabanja gaabwe paati si mweziri kino ekiramu kirimu paati 5 paati esooka ekwata ku mufu yennyini ntegedde bulungi okuddako embezo Katonda ekwatagana ku mufu yennyini wali we tulamidde nga tuwandiika shahada n'ebisigadde enzikiriza yaffe kati ate wali paati eddako oluvannyuma lw'okufaako omuntu biki bye yandiyagadde okumukola ki okumukolera oba amaziika bugandibadde gatya kuba paati esooka wano tugambye bw'aba maliriza kalimatu shahada asobola okugenda wano maaso n'atulaga mathalan n'atugamba nti wano bariyo for example bariyo kuba kino ekiramu kirimu ennimi 3 waliwo ekyennimi olumu olulimi oluganda waliwo ekyolulimi oluzungu waliwo ekyolulimi oluswahili oluganda n'oluzungu ennimi 3 so ennimi ezo zonna bweziri kati omuntu alame ategeeza atugende nti bannange amaziika gange ngakulembeziza gundi yagakulemberanga oba mutawani wange gundi kuba abaana osobola okuba na bangi naye osobola nti baana bange gundi yabakola ki yabanga akulembera amaziika gange oba si baana bo mukwano gwo oba imaamu oba omuntu yenna gw'okakasa nti olinamu trust kubanga buli omu alina gwakola ki weyeesiga kyova olaba abantu abagamba nti buli omu abeere ne sheekhe bantu balungi balina ekigambo kye boogera ekyo naye kyetaaga omuntu okukirowoozaako ennyo deeply asobole okumanya kiki kye bategeeza ne sheekhe wo kuba gwe bayita sheekhe wo bw'oba ofudde emikolo gyonna egikwakasibwa nti gya busiraamu aba asobola okuyambako kuba sheekhe gwe bayita sheekhe wateekeddwa okubanga ebintu ebisinga obungi by'obusiraamu abimanyi era tokkirizanga nnyo omuntu okuyita sheekhe we ompulira bulungi nga tolina kuweesigamidde sikategedde abantu batugamba nti kirungi nnyo omuntu okuba ne sheekhe we oba amaka okubaamu sheekhe waago nti sheekhe w'amaka ago sheekhe waffe gundi ontegera bulungi whereby nti ensonga yonna ejjanga ya busiraamu eseeri besinga bamukola ki babitunuzaamu kikirungi gwe babitunuzaamu obeere nga bagenda obbitunuzaamu ng'olwedde olina obuki obujulizi oba olina kw'otandikira kibi nnyo okuyita sheekhe waffe oba sheekhe w'amaka gaffe nga weeyiya bweyiya mu mbeera kyembadde ngezaako okwogera si kirungi sheekhe kubanga weeyiya bayinza okugamba naazo omufu waliwo gwe bajjayo ne bamugenda ne bamuteeka mu maaso okusaalira mayiti yejja mashallah ayambadde eminagiro owulidde ayambadde ejjubba naye nga sheekhe tulwadde tunoonya agenda kusaalira mufu naye sheekhe waffe waali ate gundi ate yasinza okunyuma eyambala jjubba era kwolwo abaaliwo baafunamu ekyokuyiga ekinene ennyo nti tewumala nga geeyambaza waliwo ebyambalo nga byo tolina kyeteekamu birina bannyinibyo seeka okwambala ejjubba kintu kinene nnyo kubanga bw'oyambala ejjubba erina akabonero kekuteekamu kituufu otegedde kiringa kwambala kanzu na nkoofiira buli akulaba atakumanya akuyita seeka ontegedde bulungi buli akula sigambye nti abantu bayinza okunfuna obubi sigambye nti abantu bebyambala wabula ntegeeza oyo atulaba nti enkoofiira eyo n'ekkanzu yo by'oyambala lwana nnyo obifaanane munda nga bwe biri ku ngulu lwana nnyo tuukirize bye bitegeeza exactly tuula wansi bw'eba swala ogikole ki ogisaali ogiyige omanye bwe bagisaala bwe kuba kusiiba manya ebikwatagana kuki kukusiiba kuba bajja kujja bakubuuza ekibuuzo bakulabye oli mu ntalabuusi ate tugenda tuzambala ng'eya sheekhe wange Muhammad Kalanzi owulidde n'onyuma olinaga nti ono sheekhe alayika ava Makka ono sheekhe alayika ava Madiina hakikatan hadha huwa n'agamba ajja kusimbula ekibuuzo naye nga gwakisimbula n'olikukwata ku ttama n'ogiroodi nga ava seeka nja kikuddamu ate ono yaba aba mulungi aka nja kikuddamu kamala okukikolako research نصف الجواب نعم لا أدري نصف الجواب وهو يعني يسمى الجهل البسيط mbana usul wachita obutamanyo obutono naye ate obutamanyo obusembayo kuba obunene ate bambabita busiru jahalatul murakkaba obusiru
obulina n'ekyana ekikola ki obuliko n'ekyana ekyana kya train nga bw'olaba train bw'esika ebyana byawe oba train obuwerekerwa kwe kubuuza ekibuuzo nti seeka nti naye mpulira bagamba Katonda gyali nti Katonda ali awo ku ggulu erisooka era bw'otuuka ku ggulu erisooka oba otuuse mu Bwakabaka hala jahala bwe busiro obusembayo okuba obwaki obwa waggulu toddamu kibuuzo nga tokola ki nga tokiinaako jawaabu wakiri mugambe nja kukola ki kafa kadhalika waliwo sakange suufi gwe yanyumiza twali tunyumya nangamba omusiraamu atuuka mu muzikiti nga anyumye nga omanyi tubeere ne Kampala nova e Kampala noddayo mu kyalo ogenze kulaako ku mami dadi oba jjajja oba ani ate bwe yatuuka eyo n'atuuka nga ejjuma etuuse ajja ayambadde ng'anyumye bulungi asibye ekiremba ayambadde kanzu eyaka yonna ayambadde zino ze bayitanga ziharamaini oba jawidi n'ateekako n'ejjubba ye kati bwe yayingira omuzikiti bw'ati yeekubye n'akawoowo ate obumanyi busaasaana abantu bonna ne bakyuka ne bamutunuulira bati ne muzeeyi omanyi kati mu kyalo ffe bamuzeeyi baffe abaalinga bayimaamu oba abeerangako buli jjuma yiye kati yagenda olaba waliwo atuuse agamba ate bo baategeera nnyo ekiramu duyufu baaniiza bulungi abagenyi kati yamulaba nga atuuse n'agamba seeka waffe akoze ki atuuse mutabani waffe akomyeyo ava Kampala okusoma seeka ne bamugamba tafaddal yamwanjulana bulungi ate tuyinza kusaala ne bwe wabaddewo sheekh omulala agenda okusaaza awo bamuyimiriza tetuyinza kusaala nga mutabani waffe ava Kampala ate bamanyi buli ava e Kampala abaasomye ava Kampala kajja akole ki atusaaze ajja abeeko nekyatuwa mu bigambo ekagale ng'atuuka yakkiriza n'alinnya ekituutu ate oba olina ekyokukola atuula neyesala kadima yali agumanyi kadima abaana bayifuddeko bagimanyi kati bwe yagumala n'atandika siramu mutya Allah n'abira mutya Allah n'akawa n'amaziga awo ng'ali ku mutya Allah kyokka adilla zibuze yamaliriza ng'abagambye waka emiswala ne basaala era amanyimu kuluhu Allahu ze azisaaza n'ejjuma n'eggwa siramu wamba osaala wala ne batula ne bamutunuulira bati seeka obubaka bupya obubaka bwe yakajja nawo bupya tutegedde engeri sipiri gyatutwaliddeko tetugitegedde so kati kyonna kyonna kitujja mu kyokuyiga omwo omuntu alina okutambula nga yeeteese ala ilmin okusoma kuba ennaku zino duruusu nnyingi ate ennaku zino online platforms tobala buli wamu tusoma w'otudde wennyini w'osomera tekikwetagisa naye yonna yonna gy'oba opiikinze funamu ky'oyiga okyekwateko omanyi nti leero njize kino okusinga okuteekako data akusale seeka ate okikolereko nti njize kino nti sheekh gundi yagambye kino sheekh gundi yasomesezza kino sheekh gundi yasomesezza kino efaanana bwe bityo naye bw'onaatuulanga awo bwe weesulire gwa naggamba yako ojja tuuka ku kituuti bikuleme otandike okukaaba wallahi nabbi yafa nnyo ebigambo bibule sheekh nga tugenda mu maaso nze ntera nnyo okugamba abatulaba eyo obusiraamu diini ya Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah ategeeza nti yagitusiimira ekigere bulungi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati obusiraamu buno diini kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyawa buli muddu ate nga diini yenkola gye yatusiimira tutambuliremu ontegedde bulungi naye ekyannaku nti tumanyi obusiraamu era twambala ebyambalo by'obusiraamu naye ne tweyisa enneeyisa etali ya buki ne tweyisa engeri ya kikaafu munda kakati embeera eyo nze ntera nnyo okugamba abantu buli lwembeera mu maaso gaabwe gwe busiraamu ontegedde bulungi baganda affe abawala batera okugamba ina beauty kati ina beauty ye mu busiraamu kirabike kungulu ate ne ina beauty ebeera naye kakati kankusese nga ngamba bannaffe lwaki tubagamba ekintu kino lumu naliko nga nnyumyako n'omukafiiri omu yali muwala naye nga banneiba baffe balina ekikanisa around kakati lumu twali tujja ddala ng'alina ebibuuzo byabuuzamu abasiraamu mugenda mu mizikiti abakazi mubakanyuga eri mu kateni
neffe tubeera wamu tutulaba mu brother and sister be manyi batandikawo enkola y'aba brother ne sister buli yenna azze mu kanisa nagamba nti iffe okukkiriza kwaffe kubeera mu mitima tekuli Yesu owange mutambuliza mu mutima so si mutambuliza kuki kungulu obusiraamu si bwe buli mutegede bulungi obusiraamu nabbi ayina hadithi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha la atadhakkar jaydan nafi ma'anahu yagamba nti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha yuridu an yara athara ni'matahu ala 'abdihi idha an'ama alayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti omuddu yenna Allah gwaba wadde ebyengera ayagala nnyo okumulaba ng'ekyengera kya kikoze eki akimulabako bwe buba busiraamu bameka abatali basiraamu naye gwe Allah okulo nayo n'akufuula omusiraamu anna Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an n'agamba nti man arada an yahdiyahu Allah yashrahu sadrahu lil islam omuntu yenna Allah gwaba yagadde okubanga alungamya ekifuba kyakyanjuluza na buki kumanya akyanjuliza na busiraamu n'amanya obusiraamu n'abwegomba n'akola buli kimu kakati omuntu yenna Allah gwaba wadde obusiraamu obusiraamu bwo kirungi bukulabikeko nga bwakkiriza munda ne kungulu bukole ki naye omuntu naga nti nze ndi musiraamu naye nze toyinza kuntuma nompa ssente zo nonga nti genda ongulire ne sikukubako era akubako emitwalo 5 obusi busiraamu nedda obusiraamu ebikolwa byennyini byokola ennyambala gy'oyambadde bw'oba mukyala abafu ennyambala gy'oyambadde yekakasiza ddala kuyisiza ddala omusiraamu nze nyiiga nnyo era nanakuwalanga nnyo ate nga nkyanakuwala okusisinkana shekat oba omukyala omusiraamu ng'ayambadde empale ebanga tukwenda empale naye waliwo buno bulegingi ayambadde ka blouse oba butop nga kungulu asibyeko akakaaya ensibe y'ekisiraamu yennyini ne butuuka okusaala najja ku masjidi n'akwata akakaaya n'asiba kuki n'asibako n'esibako akaleesu n'ayingira mu muzikiti okusaala bw'afuluma n'akakola ki n'akajjako yali nga agabadde takimanyi nti agenda saala olunaku olwo omukyalo omusiraamu n'ayambala mini n'afuluma ebweru n'atambula mu kkubo n'atuuka ewali abantu oba abamumanyi n'atandika kukasika kakole ki gw'osingayo okuba omusiru kino n'asonyiwa okukyogera naye omuntu oyo asingayo okuba omuki olw'ensonga nti ekintu wakikoze okimanyi naye ate n'otuuka ate n'oyagala okyuse ng'ate tosobola at the moment so mu mbeera weeteeketeekera omu ng'okyakola ki ng'okyasombola okyali waka weeteekereteekere ddala omanyi nti mu kkubo gye ngenda waliyo abantu ezo mini tezikugaana kwambala ng'oli waka wammwe ng'oli wakaawo tofulumye ne bw'oba oyagadde kwambala bwereere nga toyambadde oli waddembe naye ng'oli waka naye the moment you move out of your house bwe lw'ofuluma bw'oti awakaawo ng'ogenda mu kkubo weeyise busiraamu beera musiraamu byokola bibiri bya kisiraamu beera musiraamu n'ebyokola bya busiraamu tolyazaamaanya tokumpanya owulidde byonna bikole ng'omanyi nti biri mu layini ya buki kubanga obusiraamu buno lwakigenda nti gwe busiraamu buli lwokola ekibi nga tokikoledde mu kifaananyi kya busiraamu ovumaganya busiraamu n'abasiraamu bonna abasigadde hadha huwa bwe bala omusiraamu ng'oli mubbi bagamba nti oli atali musiraamu nze waliwo omukyala yaŋŋamba salaamu agitola bulungi nnyo n'obwoba omulabye bw'otyo oyinza omuyita omuki naye yaŋŋamba nze ekyaŋŋaana okusiramuka basiraamu abo ne mugamba nti lwaki ne mugamba siraamuka naga nti nedda obusiraamu mbwagala era ddiini njenyumirizaamu naye abaŋŋaana okusiramuka basiraamu abo wallahi bwe yayogera era okuva nga nti ya rabbi omuntu akoze atya kuba abasiraamu okubanga ffe ffennyini ffe tuganya ate bali okwembulisinga obusiraamu kitegeeza tulina kwekyekinga let us see olidde let us go deep in what we do tusobole okulaba nti bana bye tukola bwe tubissa mu maaso g'abantu bwe tubyanjula mu maaso ga Allah saawa zino bw'abanga akututte ddala mu butuufu byebyo bisaana binagikayo kiki ekimu ku kye yawaayo ekimulemesa ekimu ku kyo bwe kino wammanga ekyokera ddala effubitizi okibaita effubitizi mu Luganda okusekeeterera omanyi ebintu by'Oluganda nze yumbi manyi bwe bitone simanyi binnyonnyola
ne okuseketerera oba kugambe muli ku mulimu mukola omulimu gwegumu naye ono n'ayagala gwe bakusekete gwoveewo oba ye asigale nga n'afuna emisaala bino bika nnyo mu masomero byabika nnyo mu masomero bibadde byabika nnyo mu masomero mu basomesa wakati w'abasomesa okugobesa omuntu ku mulimu oba okumugobesa ewantu wonna wona obuvunanyizibwa ekifo kyonna ekyobuvunanyizibwa n'ayagala akikole ki yakyeddisa okwogerera omuntu okumusiiga enziro amafuukuule ontegeera bulungi byonna obusi busiraamu kubanga Ali radiyallahu ta'ala anhu yatugamba nti ye kasita yamanya nti riziki ye tewaliwo agenda gifuna mulala tosobola twala yange exactly kasita yamanya nti riziki ye tewali agenda kugitwala muntu mulala yagamba itma'anna qalbi omutima gwange gwatebenkera sisobola kusigala awo nga ntudde ngeswala etuusi nti nina customer kuba riziki bw'abanga aginanga yange wallahi egenda kuntuukako ne bwe naaba muswala tobanga kawo ng'oli muswala omuntu n'akulinda kyatera okukozesa ntugamba riziki tekuba koona exactly riziki teweta koona so mu mbeera efaanako weyo tugenze wala nnyo naye nga byonna kulla hadhihi mawaidha twegezaako kwebuulirira kumanya butya omusiraamu bw'oteekeddwa okubeera butya bw'oteekeddwa okutambula mu nsi yo nga tovumaganyizza busiraamu tovumaganyizza basiraamu wabula gwe nze bw'obanga okola ebintu byo byonna ng'omanyi nti olina gy'ogenda okukola nga ddate ogendanga ewantu gye batakumanyi nti oli musiraamu ontegere bulungi ng'okakasa tosobola bivaako ekyo kinene nnyo waliwo olingaga nze sisobola bikola ki bivaako naye ate ndi muki musiraamu genda nga gye batakumanyi nti oli muki n'ekifaananyi ky'obusiraamu okikole ki okyeggyeko okole byokola nga tewali wagamba nti oba oli wa ddiini bweti kubanga kyangu nnyo omuntu omukategorizinga baga si musiraamu kubanga talina kabonero konna kaki bayinza oba mu Seventh Day oba mu Katuliki oba muki naye tokolanga kintu kyonna ng'okikoze mu kifaananyi naddala ekyeddiini y'obusiraamu kikyamu ate ekyokubiri nakyo kankyogere era togendanga n'okola ekintu ng'oli musiraamu n'okolera mu kifaananyi ky'abannaffe wadde ate bo bakolera mu bifaananyi byaffe nga bw'olyako abaali bafumaganya obusiraamu gwe bayita Haji Maali tatasula booda ekirungi abasiraamu ne bamukola ki ne bamuwabula ng'obudde bukyali tokolanga kintu kyonna ng'okikoddedde okuvumaganya community emu oba society yonna bikolenga ggwe ekyo kyetegezaako kubanga tubakola ki tubawabula mu mbeera efaanako bwetyo n'olwekyo tugenze mu maaso tuli ku bintu omuntu ensengeka y'ekiramu butya bw'ateekeddwa okuba nga akisengeka twatandise na shahada n'okukakasa ebimu ku byokakasa ku busiraamu naddala empagi z'obusiraamu enkulu n'empagi z'obukkiriza kuba gye nsinze okulabamu okukakasa ebyo byonna nti empagi z'obusiraamu enkulu n'empagi z'obukkiriza enkulu byonna obirisitinga wano kubanga waliwo paati wetutuukira ddala ekiseera nga twetaaga ddala mutuufu mu maali gy'olese tulina okugyamu zaka naye obanga oluusi tewabiwandiise nga tobimanyi abaana tebabikola ki tebabimanyi oba abasikaawo bagenda kukayanira emaali bagane n'ezaka gy'obadde olina okutoola mu maali yo ereme kuggibwamu oba hijja gye wali badde okolerwa bagambe nti nedda yalki yagikola nga mulamu example nagibawaako dda wano waliwo abaana maama waabwe yafa abawala baali bana ne batuula naye ng'alina ebbanja lya mitwalo 40 zaali sente nnyingi emabegako naye maama waabwe bw'afa abamu banja esente ezo bajja nga bazza ajja twamuwa sente ezo alina ekitu yebaguza naye oluvannyuma ne kikyuka ne kidaivaati nga yali ttaka ne ligenda ewa abantu abalala naye akaseera bw'afa bali bannannyini be yali yaguza baakomawo okubanja ne baga afudde tubali tumubanja nti tubanja sente mitwalo 40 ne bakuŋŋaanya abaana omuzira kisana aga nti bannange tusonde ku sente tusasule ki sente emitwalo 40 zaali sente nnyingi ebiseera ebyo ne basonda ze baasonda abaana naye nga tezawera naye mu baana omwana omuwala yasituka n'agamba bannange nze ndaba zino sente tukuŋŋaanya za bwereere mu baana b'omugenzi oli maama oba yeekolera ebintu bye biri amabanja gage ate ffe gatukwatako omwana naye ate on top of that ng'agenda kumala atakireiminga ebintu maama we byakoze eki nze mbuulira ono ali awo atuwuliriza omufu bw'abanga ebbanja zaalese amabanja gaalese nga galya ebyobugagga bye byonna byalese n'abaana ne bamutafuna wadde akantu ninga tusasudde amabanja to the extent tusobola okusasula amabanja ago gonna ne gaggwayo n'asigala ng'akyabangibwa bw'wabaawo baitumaali muslimina state treasury ey'obusiraamu ekwata n'esasula amabanja ago gyekiri
kubanga nabe tusinzira ku aya wal gharimuna inma sadaqatu lil fuqara wal masakin nga Allah yajanyinyola wa minhum al gharimun naba abantu abayina mabanja kapatuze muki mubulago so sekitera jibweba katulaba lwayi kyali bituyamba twinawo kyali jibayita bagitani walwe salamu charity kati ulate tuina state treasury wano wafe mu Uganda ne kati bimu ku bitongole ebyo tuwulira salamu charity house of zaka owulidde ebyo bitongole ebyo byebimu ku bintu byali badde batukolera nti omuntu waba afudde nga afudde abangi wa mabanja gamutuse ni mu buki naye nga kyekakasibwa nti abadde omu kubatuula ki zaka oyinza okufanga olina amabanja naye nga ne zaka togikola ki gitola tengo obadde abantu balowooza oli mugagga ng'ate n'okusaddaka tokola ki tosaddaaka ate n'oyagala bakuyambe ekyo bannange buli omu alina okwetereeza tojja genda mu salaamu charity nti bakusasulira amabanja nga bwe bakebera mu bitabo byabwe ne risiitisi zaabwe tebalaba mulinnya Kalanzi Muhammad tebala mulinnya Sulaiman Kasule ate obadde weesobola ate ng'obadde weesobola ekitegeeza naawe olina okutereeza nga bukyakola ki nga bukyali tugenze mu maaso muwandiika otulage ani guwandiyagadde okulembera amaziika go shekhani sheekh oyo muwandiikemu otugambe nti sheekh oyo mukulembera amaziika go 1 agenda kola bino wammanga mu kuziika oyinza okumpa Seeka Kasule oba Seeka Muhammad Kalanzi oba Seeka Sufyan naye nga kufe oyinza okutuuka nga waliwo ataliiwo kyo kitegeeza nti saawo priority y'abantu oliga nti kirungi nnyo ate obeere baseeka bo atali omu kuba bw'obataliiwo Seeka gundi Seeka Umar Kasule wabaawo nti yabaakola waba Seeka Sufyan yaliwo Seeka Muhammad Kalanzi wabali khalas abo omu ku abo bw'abeerawo byonna byo bikoze eki biba biwedde ekirala requirements oba ebintu ebyetaagisa omuntu okubeera nga waba afudde bimukolebwako omuli ebyetaago zitandise basics omuzuga za basics ebintu ebikulu ennyo ebitandikirwako ng'olaba nti omuntu bw'aba mubulamu bwe yeetaaga shelter ennyumba wasula omuntu yeetaaga emmere omuntu yeetaaga ebyokwambala ebyokunywa zizimu ku basic needs n'omufu alina ze bayita basic needs gwe nange bwe tuba tufudde tulina ze bayita basic ki ezo omuntu ng'afudde ekisookera ddala essanda ebigenda okukolako sabbuuni kyangwe owulidde abagenda okunaaza wogenda okuziikibwa zizimu ku basic needs zaki z'omufu nga olaba nti omwana waaba agenda kuzaalibwa tumutegekera ogula ebbaafu n'ogula obulangiti n'ogula biki byonna kyannaku nnyo ate oyo senaweta akantu ako abantu okimanyi oli atya n'okwegulira essanda kuba kimanyi bw'azigula leero enkya bazimuzingamu nga bwe batya okulamba ne bw'onaazigula oba tozigula era bagenda zikuteekamu kuba oleesa akantu ako omwana Adamu bw'aba azaalibwa ng'agenda okujja ku nsi kuno bamwetegekera edde before oba omwaka gye baleera abaana bawala naye ng'akimanyi nti nze olubuto olutonya bwe luti munda atandikirawo okugula ebintu myezi 9 atanabeera na shuwa oba lunaakula kuba bangi nnyo ezivuddemu naye nga yategeka buli kimu bangi nga bivuddemu kakati weeteeketeeke ng'omanyi nti kufa saawa yonna akola ki ajja ye taliiko mwaka taliiko lunaku ye omwana oba omanyi nti tasussa myezi meka alal ghalib tasussa myezi 9 ekiri nnoma ekimanyikiddwa nti ebiseera ebisinga omwana tasussa myezi meka 9 noweeteekateeka ng'emyezi 9 tegenda kola ki naawe weeteekereteekera okufa nga tekunnakola ki tekunnatuuka bajjajjaffe baakomangawo ne gundi ne hirambi nga bagenze e Makka n'aziteeka mu nju era n'agamba mukyala we nti hajati bwe mbanga nfudde banziikanga mu ki hirami zange zino bazinzingangamu temugulanga sanda ndala abo bakyali abamu ku basajja Allah bakyakomya abakulukulu mu myaka era bw'akomawo gundi ze azitereka nagamba nti gundi zaye zino nti zinzingibwangamu nga nfudde ndio bwe zitereka tekina mu haramu kubanga omuntu bwe wafiridde mu hajji al-muhrim bil hajj bw'abanga afudde nga mathalan agudde n'afi babafiira mu hajji tewali ngoye endala ze bazingamu ozikamu ezo zennyini hirami ze bafiiriddemu ze barapingamu ze bazingamu ne babanaaza ne bassa mu ntaana otegedde bulungi bwe bamunaaza ezo zennyini ze bamuzzaamu ne bamukola ki ne bamuziika
so okujja nazo ng'omuntu akomyewo nazo kuba bazigula mu hajji bakomawo nazo tekigana zitereka tekina haramu oba okuzigula okwegulira ezizo n'ozikola ki n'ozitereka nga bw'oba ofudde zizigenda okuba nga zikola ki zikuzingibwamu sabbuuni akawowo akalungi koyagala okwekuba nga oli mulamu keegulire kabeerewo wakakukava nga ne bwonaaba ofudde tekikwetaagisa kukusonde bannange ekigambo okusonda tukyagala nnyo naye kya bunyoomoofu abantu balina okukitegeera waliwo omugagga we yafa awo mu famire yaffe saba Allah musaasire bw'aba nga yafa nga musiraamu nga shahada ye entuufu eri Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba musaasire naye mu bino wammanga birimu ekyokuyiga bwe yafa abadde alina buli kimu obugagga bwe Allah bumukuumidde okuva mu mwaka 75 abawangadde nabo okuva 75 paka lwafudde yakafa recent tanaweza na mwezi ne wiiki 3 zinaweza mutaka naye kuba bade mumanyifu naye Allah sente zadde yamuwa lumuwe nadde ensomesa nali somesa ku mukolo ogw'okufa kwe abamu kuba mumanyi oli emkanaga nti bannange abadde nnyo mukwano gw'omuntu ono tuveewo naffe tumuyiwerewo bakuyita kuyiwawo mubiri naffe tumuyiwerewo omubiri nga wabadde atuyiwirawo ki omubiri wabadde atutaasa namwe mulage nti munnange munnammwe ono mbadde mukola ki mumwagala nnyo nze mpaddeyo olukumi lwange luno lwa sanda n'aluteeka mu ddiiro naye nga gwasondera mugagga ng'esanda eganye okugulibwa buli kimu kyonna akirina si kusanda kugaana kugulibwa wabula kyengezaako okubalaga abantu nti omuntu ng'alina obusobozi obwegulira buli kimu temuteekawo ate embeera tesaawo ate embeera okusondera si kitonde si kitendo kirungi era mwoyo kuba kigaana Imam Malik rahmatullahi alayhi yakigaanira ddala n'amanyi abasinga obungi ajma ala dhalika omuntu yenna singa aba alina obusobozi obola omuntu bw'afa mu bintu bye tujja mu maali ye kibayita mu'natu tajhiz ebiteekateeka mayiti ye basics ezikola ku kuzika ku mazika tuzijjo buli kimu kyonna omuli okusima entaana abasima entaana abasima entaana tubasasula siteeka nti balina gisimira bwereere bwe bakikoze fa biha wa ni'ma naye balina okukola ki abanaaza balina okukola ki okusasulwa abasitula basasulwa otegede bulungi buli kyonna ekikolebwa ku mufu ye nga kyabwetaavu bwe kiri mu byetaavu bw'omufu ateekeddwa okuba nga asasula ekyo kyasasula nga bijje mu maali ye bw'aba nga agirina okumusondera kya haramu tekikkirizibwa kya bunyoomoofu la yajuuzu n'olwekyo ebyo obitulage webiri kati ekibuzo ekigira nti waba talina kyalina anti olwo nga turesuminga ku kiri tugambye ono omuntu alina ayina obusobozi kivuka haramu ku muntu alina obusobozi la yajuuzu tekikkirizibwa oba tekiri haramu wabula tekiri haramu lakin la yajuuzu ne kati awo katereezeza lana dhalika sifatu yani sifatu madhallu lil-insan yakukkakanya so si kirungi muntu kumusondera nga atalina ki obusobozi naye omuntu bwatalina busobozi hadha jaiz naye atera kigendera mu mitendera amanyi bakiteekulula nti abateekeddwa omuntu oyo okusooka omuyamba balina kuba bannyumba ye tetusobola kujja gwe eri musiraamu ali awo tugambe nti tuwe 15 tugenda kugula sanda za gundi nga nze Muhammad ndi wano ndi mugagga muganda wange yakoze eki yafudde ana atakafala ala dhalika kulla nze kennyini nze mbikola ki nze mbyekwatiramu n'abaasobodde naye alese tetumugaana kubanga nyiza okuba wa famire eze nga waliwo ate muganda wange omulala tusobola okwekwata ng'abooluganda obusiraamu bwe butugamba nti ffe nze muganda wo ddala hakikatan maana ab'omunju ffe tusookeddwa okubeera ffe tusookera ddala ffe tuweera first priority nga bwolaba omwana omuwala nga obusiraamu buno bwali ensonga zonna bwe bwali buziraalika Allah subhanahu wa ta'ala ng'azitulaalikako yawa emitenda mwegikola ki mwebitambulira olwaliro omuntu bw'abanga omwana omuwala agenda kugabibwa tewali aminako obuyinza okulekaani kitaawe era kitaawe asobola okukola tawkiil bw'abanga afudde nga takoze tawkiil aba baddako awo bannyina b'omuwala otegedde bannyina b'omuwala baba tebaliiwo abaddako awo we bakitaaba abato otegedde bulungi ekyo bwe kito emitenda bw'ejja gitambula so mu mbeera efaanako bwetu buli kimu kyonna mu ibaadaati ez'obusiraamu ezirimu okuyamba tutandika procedure bwetu bwetambula paka mu baitu maalil muslimina n'olwekyo ebintu ebyo bye tugamba ekirala
omuntu gwe wandiyagadde okukunaaza ani kubanga si buli omuntu yagenda kukwatako si buli omuntu wandiyagadde akole ki oyinza okuba olina n'abantu bo kuba omuntu asobola okujja nakukwatako abamu bajje ne bakwata ku mirambo gy'abantu ng'amwagalako buviiri amwagalako bunjala azekola shiriki amwagalako mazzi ge bamunaazizzaako ontegedde bulungi kati ebyo byonna byonna okubyewala kiraamu siko abantu bategeera okulubwa ekiraamu babutegeera wakati bubasomesa twagala abantu babutegeerere ddala kubanga bino byennyini bye tulina okukola ng'okoze eki kye tukwata ne tukiriviiringa nti abadde ayagala kino tekyagala bano abadde abaagala bye baba bamukolako bano gw'atalisinze atali mu lisiti tateekwa kubaawo ekirala tulage place of burial abantu balwanira mirambo sheikh omuntu afa muziika waffe n'ogenda ne bamuziika ewambogo oba ne bamuziika ekawembe ab'emitiyaana ne bajja ne bamuziikula vulugu abaddewo emabega wonna wonna nga gyatambula nga basiraamu be babikola abamuziise basiraamu n'abajja okumuziikula baki basiraamu nabo bagenda muziike nabo bagenda bamuziike majority gye bagenda mumuziika ate abo si bannawusuulu kubanga lwaki gaya si bannawusuulu kubanga munnawusuulu yaafuna mal ghaya ekigenderwa kiki okuziika omufu lannahu almuhimu addafunu aina dafannaaka wowe tukuziise mani alladhina dafanuuka baani abakuziise kati tukasomalo kitegeera nti abanziise basiraamu emikono gye bakoze ku basiraamu ne bwe banziise kifo kya buki tekiriko buzibu bwonna kakati oba ofana ki kuba enjawulo tewali gwe baziise emitiyaana gwe baziise embaka ne gwe baziise wa enjawulo ekikulu kiriwo nti ozikiddwa gundi ozikiddwa naye ekikulu kyonna kyonna muli mu ttaka ate mwenna mugenda buuzibwa ate mwenna kubuuzibwa kakati ekyo bannange tulekerawo okulwa naye butalwanira mirambo yensonga lwaki tuwandiika ebintu nga bino kubanga mu nsi muno temubulamu bantu babuvuyo mu nsi muno temubulamu bantu bategeera bwe bato bwe batyo olwo ne yaŋŋamba nti yaŋŋamba singa obuvuyo tebwaliwo tetwalibaddewo ate era singa tebuliiwo nekulamba twalibadde tetulamba so ebintu bingi kyogamba ebizza olw'obuvuyo hadha huwa lwa buvuyo ekitulaamisa buvuyo obuvuyo buli mu buli kimu kyonna mu kubba ebyobugagga mu kuziika omuntu yennyini oli ayinza ogamba nti bamuziika ewange njagala bamuziika ewange nga ye kyabala ayagala kufuna ku byabugagga munamumma muti ebyobugagga ng'ate olwedde mwamuziikawo tubabaza so ebyo byonna byonna abasiraamu tubagamba bannange tubikole ki tubyegendereze era tubyeteekereteekere muganda waffe Ahmed Mujuzi agambye nti kiri kyeyogerako ekyokumusindikira ekiramu ku email simanyi wamuddamu otya then nekira nagamba ojja tusomera ku nnamba za mobile money kikwasaganye aziseeko omutereko ekiramu ekyo ye ali wala ali Amerika inshallah bishuruti inshallah tujja musomera tujja kwogera ne kujja kubako mugamba agende ku Instagram yange inshallah atekemu Sheikh Omar Sulaiman Kasule details hizo nezikwatagana ku kiramu ekyo ajja kuzisangayo nate kyandibadde appropriate n'omusomera ennamba n'abalala bayinza okwagala okukubirako byonna ku ebiri details zonna so that katusaawa zino tukyali mu kusomesa naye mbadde nsaba agende ku Instagram anoonye Sheikh Omar Sulaiman Kasule details zonna ebikwatagana asooka asome byonna byenateekayo byenataddeyo nakabisayo recently byonna information yonna n'amasimu gonna buli kimu kwekiri inshallah Instagram Sheikh Omar Sulaiman Kasule naam nga tugenze maaso so tugambye omuntu laga body yo laying the body into the grave omuntu bagenda kuziika baani biwandiyagadde okussa mu ntaana waliwo omuntu nga yahmalunahu birifq wal ulfa bakukwata kubanga buli muntu aine enzika gyaziikamu waliwo oli akwata mayiti ng'agikwata tagisaasira nako agende mangu ntegere bulungi amuteki tatulwisa n'akwata ng'akwata ekidomola naye ng'asinga okulumwa mu nsi muno ng'avuddemu ye mufu tolaba sheekhe nti osobola okussa akagalo kano ku muliro wali n'owulya obulumi obwo naye ate obulumi obwo butono nnyo gwe ku mulamu gwe wa okusinga omufu oli afudde empisa gye bamuyisaamu buli wamu aba wamuluma kuba buli wamu aba bafutisa omwoyo oli akubuza omwoyo kyeki kwata ejjirita buli lw'osala wano bw'oti n'olaba nga wazza omusaayi nga wakuluma ogwo omwoyo gw'osaze buli lw'okunyulako yabwoti n'olya nga kakuluma waliwo muki
kati manya nti omufu ono bamusikamu omwoyo okuvira ddala mu bugere bwe buli wawulira alina okupima omwoyo guguliridde wagusangibwawa obulumi abulirawa manya nti bwe guba gufuutise mu bigere eno bweguti ne bagusokola paka hina al-hulqum paka wano mu masaabiro manya nti buli ona we guvudde wamuluma bulumi bw'amaanyi n'olwekyo ku mbeera efaanako bw'etyo kye tugambye nti omuntu listinga abantu be wandiyagadde okukola ki okukwatako mu kussa mu ntaana okusitayo waliyo omuntu nga bagenda kumuzazikayo oli amuteekayo n'amuleka nga ensinga eri bweti okiraba ekyo sheekh nga tamutereezezza waliwo agenda omuteekayo eyali badde amutumiza mu kibula ate amutumiza ekyemmanga era osaasira bano bannaffe abafa ne babaziika oli najjalaga mwana gundi abadde mukubi w'amatatu sooka osuleyo akamatatu awo sooka osuleyo ku chanisi oli n'aleeta mwana abadde mukonyi wa mbigi n'ateekayo oli munnaffe abadde mukubi wa ndongo nawulya kafeero bamuziika n'endongo bamuteekayo endongo owulidde munnaffe abadde kwegamba shahada kulu hadhihi shahada buno bonna bujulizi eri Allah gy'olaze byonna abadde muli w'amayirungi munnaffe abadde tasuula kakoola teekayo bigigi n'eki omwana kwatiranga kaawo owulidde ebyo byonna ogenda kubyewala otya nga tolaamye oyinza okuba nga wali obikola naye nga wabikola ki nga wabivaako olina okulaga ekiraamo okyetaaga kubanga bano wavaamu mu gurupu bano tekijja bagana kuziika oyinza okuba nga guwali obakulembera kana akafaayo kasosa so aba wange omu yenyumiza naŋŋamba nti waliwo abasajja baali babiri abasajja abo omu ku bo yali mutya Katonda nga yali musajja nga agoberera nnyo obusiraamu otegere bulungi naye ng'akulembera gurupu y'ababbi ng'akulembera gurupu y'abakifeesi kakati lumu atambula bagenda n'ababbi abo basanga omuntu gwe bagenda okubba ye teyababba ye yatuulanga wano naye nga yakulembera ki gurupu yakulembera bakifeesi tugiyita gaali kakati bwe batuuka ku gwe bagenda okubba waliwo omusajja alimu yali musajja musiraamu naye gwe bagenda okubba yali musiraamu nga abagenda okubba nga abakulembera musiraamu bwe batuuka awo ne bamusalako kati yali abakulembera n'atuula pembeni n'atuula ku sayidi teyajja kakati bano bajja ne bamukwata ne bamuggyako ebyamaguzi bye bamwagalako ontegere bulungi ne bamucunya nga oli ali wali atudde ye alaba alina mwazikaali owulidde naye obamala okubba neyeewuunya naga nti musajja onanzi abanzima ng'ate abamu ndaba muki ku gurupu kuliko abaki naye ono obusiraamu teyabeegattako naye yani sana nimukubira omwaka ogwaddako yali atambula omusajja ono gwe babba atambula agenda e Makka ku mulundi ogwaddako bw'agenda e Makka mu bantu be yasangayo agenda okulaba ng'omusajja omu yali akulembedde ekibinja ky'ababbi kuba yababuuza bifo nga tebannamubba nti ate oli atudde wali yaani nti oyo ye mukama waffe era bwe baleeta wa mukama waabwe kakati naye teyamulumba kakati omusajja obwo amulaba e Makka amusinkana ajja muga nti wayejeebala nti nga kubanziba nijjukira naawe wakola ki nga waliko kati baŋŋamba gwe wali akulembedde ekibinja ky'ababbi ate naawe ng'oli musiraamu naga nti nze ku lunaku olwo nali nsiibi yamugamba nze nali nkoze eki nalina mwazikaali nga nsiibi naye ng'agenze kukola ki kukola hijja kitegedde bulungi so kati ateeka okuba nga yayinza okuba la'allahu taaba ila Allah ayinza okuba nga yakola tawuba eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ava ku ki ku bubbi ontegedde sheekh nga yali akoze tawuba ye n'abeera nga yenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala aleme kubanga abonerezwa mu mbeera efaanako bw'ekyo n'olwekyo kakati bw'oba ofudde kola ekiraamo bano ganga gy'obadde okulembera oyinza okufa ne baleeta ekibbe naga mwana gundi eno twagibba ne seeka waffe kino genda nakyo owulira naye nga innaka tubta ila Allah nga gwakola ki weenenyadde eri Allah subhanahu wa ta'ala nabyo nobikola ki n'obivaako ekirala omuntu yenna bw'abeeranga alaama mu kulaama kwe alina okuba nga ebintu bino wammanga abikola ki
alame ebintu byagala okumukolera. Mathalan waliwo sahaba mbasahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalama naga nti nze bwe mbanga nfudde la tadhakaru ismahu erinnya lye sikyalijjukira bulungi naye yagamba mbyalama yagamba nti bwe mbanga nfudde kye munziikanga naye ku ntaana yange mulwangawo akaseera. Sahaba oyo kakasanga omulyako kyafaayo ekyo yaga nti bwe mbanga nfudde mumalanga okunziika muyimirirengawo akaseera kubanga mu ntaana eyo erimu ekiwuubaalo bait wahid linafar wahid enyumba ya muntu atya omu mbadde mpangala ne basahaba mwenna mbadde nsoma Qur'an naye bannange olwokuba nti omwoyo gw'omuntu mu kaseera wamatiridde mu ntaana omwoyo gwo gukonkola ki gukomezebwawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadith ya Bara ibn Azib gukomezebwawo ne budda mu muntu oyo naddamu obulamu n'atandika okuwulira yabagamba bannange musigaleewo mubere musoke mundeete ku istighfarat munsabire Allah subhanahu wa ta'ala nyweze. Ontegere bulungi kwachagendako kika kubanga kyagendako kiki kika n'olwekyo abantu abo kirungi nnyo ezemu kusuuta omuzanyo bannange bwe mbanga nfudde ku ntaana yange sekago ne gundi si bonna kubanga abantu bwe tugenda okuziika kinyumo wetusinkanira bwali oludde okulaba mu nyumiza bizinensi buli kimu kya kisiri kyonna kyonna ekikwatagana ne duniya tukiteeka kuziika. Ekikomo kya sheekh ennaku zino omuntu wetugenda okumuziika tuba tetunnamusana mu ntaana wali eri kasita bamala omuteekayo ettaka lino erisooka nga bamutadde mu mwana ndaani mu lahadi abantu kasita abamala okukola ki abamala okumusaayo eri wansi bavaayo mu ntaana buli asigadde ng'akola ki nga bava ku ntaana n'atataddeeyo ki okuziikako kuwedde ng'akola ki kakati abo abagenzi be batalina mugaso gy'oli naye bano abamanyi omugaso ogwo nekyogenzeeko abakitegeera bagenda kuyimirirawo bagenda kuleeta istighfarati. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam agamba istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Muleete istighfarati musabe okusonyiwa muganda wammwe Allah amukole ki amusonyiwe fa innahu al'ana yus'al akaseera kano waayolekedde kaseera ka kibuuzo olwaleero ffe twali mu senior 4 ey'oluzungu naye bwe twatuuka awo teri kyasinze kutiisa nga kibuuzo bino ebyaffe eby'edduniya seeka otuula okusoma ekitabo bwoti ng'ate n'edduwa ogyagala ogisabe ne mugenda mu dume era mu kaseera ak'abaana oli ne waba abadde mwanonefu ne mutuula nti banaye tusabe Allah tugenda mu kibuuzo buli omu kyabadde akola kikola omusanga yeewombeese agenda kusaba dduwa Allah amukole ki amutaase ekibuuzo ekiseera nga kyangu naye kiri ekya Allah kyogenda mu pepa ya bibuuzo ebibuuzo bina naye fa innaka tamkuthu fihi hawali 1000 sana duna an tujiba shay'an. Omuntu awangalya wansi awo okumala emyaka 1000 nga tanaddamu kibuuzo ekisooka. La ilaha illallah. Atadhakkaru waliwo kisa ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salam. Bu'itha shakhsu omuntu la'allahu Musa au Isa omu ku babiri omusajja yazuukizibwa ne bamubuuza kam makatha innahu kana ahadu Isa alayhi salam gwali mulembe gwa Isa alayhi salam yabuuzibwa yazuukizibwa kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wa Nabbi Isa alayhi salam yamuwa ekyamagero ky'okuzuukiza omufu naye omusajja gwe yazuukiza mu ntaana bamubuuza kam makatha fihi n'agamba mazeewo emyaka 200 omaze mu ntaana ebbanga ki n'agamba nti maze emyaka 10 meka 2 okuva lwe yafa emyaka egyo 200 ze yali yakamalawo ne bamubuuza ebibuuzo bye yakaanukula nga lam yujibu wala wahid nga tannaddamu wadde ekibuuzo ekimu ate nga Allah tukakasa n'atugamba nti wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun olunaku olumwe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah omuntu ng'afudde bw'afanga n'omuziika olunaku luweze eri mu ntaana okubala nti amazeeyo olunaku lumu emyaka 10 wano ku nsi oli yamala 12 kiza yakamala ennaku ze 2 ennaku ezi Nabbi sallallahu alaihi wasallam kennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallama tuli mwaka meka 12 fere tubalya kujiri gya gundi gya jirigori tuli myaka 12 ana mwemeka ana mwebiri Nabbi yakamala olunaku lumu olujjudde okuva lwe yafa okuva lwe yafa paka kati emyaka giri 12 mwameka
1442 yakamala olunaku olujjudde wansi mu ttaka asembera kuweza katundu ka koota ka lunaku kuba bwe tuba tubala nabbi okusenguka yasenguka mu 620 ontegere bulungi ayingidde e Madiina yafa mu mwaka ogw'11 ontegere bulungi egyo 11 tugibala luvannyuma lwa kufa tumaze oluvannyuma lw'okufa 11 tugijjeeko bala okuva ku myaka 12 12 mpaka olwaleero 14 kati tuba tubala nabbi ekigeza nti ayina olunaku lumu n'emyaka 400 mu 3 mwegi bwe ziba nnaku ekitegeeza ne koota ndoza ali ku koota esooka ey'olunaku olwokubiri ali ku koota y'olunaku olwokubiri hala huwa so n'olwekyo bino byonna tugamba nti omuntu agenda okuyimirira wali ku ntaana okusobola okuba nga akusabira gy'olaze bannanga okusabira abasinga twatamira bino bya dduwa zino ez'okumala okuŋŋaanya abantu omuntu kasita ayingira entaana oba mukaddewo oba mugandawo ng'abadde nfanfeewo musabire omwagaliza bulungi fakti yandibadde enkola ya ne bw'obeeraawo ng'otudde nga wano bwetutudde nti allahumma ighfir mautana wa mauta almuslimina bonna n'obasabira jami'uhum fi aqtari al-ard kubanga tomanya naawe enkya ujja kkeera sina butamanya nawe enkya ogenda kufa ne mu Qur'ani Allah atugamba nti walladhina jaa'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أي الدعاء تقول إلى ولي وكان مفهوم بمتيري ندى the moment one dies أتيكو بكاد كيسوكا كوبانا نبوا بلام الله ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا كوباكاد كيسوكا أو كوفا روتو نياكو نسيبو تنوتاني كوكو تيجيرا الله كوغامبي بسابيل erabikira mu buli swala mu buli kaseera ne woba oyimiridde wano ayi Allah saasira bakadde bange ayi Allah nungamiza bakadde bange kyekyo obusiraamu kye butugamba n'olwekyo tusabire abantu baffe mu mbeera zonna ne tugenda mu maaso era omuntu kino nno kituliko tuli kumula by'olaamu olungo ofudde ogenda kufa byotulikira mu kirambo byogala bakoliko ng'ofudde nga gwe personal issues ekirala tulage ebintu by'otayagala kukolako mulimu omuntu ng'olina ebintu by'otayagala kukola abantu bakola ebintu bingi nnyo ku bafu baga nti bannange nti nze bwe mbeera nga nfudde nti mbakakasa temuntwaliranga mu kagaali we kano muntegede bulungi nze bannange nga nfudde nti temundeeteranga tahaliri ogimanyi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah bannange nze bwe mba nfudde temundeeterangako talakayini eyo nno gy'olaze nti bagenda kujjira abagenyi babiri bwe babeera batuuse tobatya bitonde bya Allah dda talakayini gyeri ntuufu naye tetugikola bye tukola biri si bye tugamba ontegedde kuba nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukola ki mu kitabo ekiyitibwa fiqhu ala madhahibi al-arba Imam Malik yannyonnyola ku nsonga eyo ekyo kibaga nti laqinu mautakum petwakifula talakayini laqinu mautakum bila ilaha illa Allah abafu bammwe mautakum mama na mautakum yani al-muhtadar omuntu agenda okufa okuvambula mu bwensi laqinu mubaddingane kigambo talakini kitegeeza kuddingana timubaddingane ekigambo la ilaha basobole okukyogera omuntu abanga ali wali agenda okuvambula mu bwensi eno kirungi nnyo abantu abamuliko bakole ki nga bantu basiraamu ddala naye ogenda n'okufa ng'akuliko wano takwagala akuliko wano akuwalana akuliko wali terina ayinza kujjukiza nti gamba la ilaha illa Allah wala bakugamba ekibanja ekyegulu ne bagenda kitwala bakujjukiza kibanja ali ku WhatsApp ali ku simu oli awo ologota na teri afaayo bayita musawo ogenda kufa ekyali badde ekituufu muntu kujjukiza ati la ilaha illa Allah ate abalwadde muleme kwekuluntaza nga mulwadde abantu nabo bakusobera omuntu alwadde nini bumugamba ekigambo ekyo alaba nga mugamba nti agenda kufa musawo yonna ogenda kufa mulekerawo kwekuluntaza nga mulwadde ya ikhwan kati
ye kulunta zata yekulunta zatya bomugamba nti tongamba bigambo ebyo saawa zino kyogamba ngenda kufa omanyi ki kubanga okufa nisful maut al marad omuntu okulaga nti ddala osemberedde okufa kasita olwala kubanga kyase ziba ntono ontegedde nze namwanyinaze tuomuzise mu covid ono naye yalwala nga bya lusaazi nga covid yakatandika lusaazi kuba gye omuntu omanyi endwala ye okitegedde n'avayo ne tugenda tunyumyawo ekikoomisa ku lunaku lwafa lwennyini yafuluma ebweru n'abaako ne banyumyako n'abamwawo ku makyago nfuluma nva wange saawa mu n'ekitundu ogenda otuuka ng'afuluma olunaku lwe tolina daruso lwolunaku lwennyini nalina okusomesa wano sajja nakukubira saawa ezimu otegedde kisa rabbuna yarhamha naye kisaazi tomanyirwa ogenda kugenda naye kasita olwala beera nga weebalira mu bafu kuba chances z'okuwonako kuki ntono ate naawe omulamu teweebala nti gwe ki kubanga omulwadde asigalawo omufuna okola ki omulamu n'okola ki omulamu n'ofa n'olwekyo tubeere nga tumanyi essaawa era tukola ki ebyo byebintu omuntu yenna alama oteekeddwa biraga abantu byegala okukolako si buli omu kuva eri kumala gakwata ku mayitiyo si buli omu kuva eri kumala gakujolonga oba kukola ki mu mbeera efaanako bwe kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne byatukulira tugamba nti omuntu singa afa fayakum 40 rijalun abantu 40 basajja ne bayimirira nga la yushrikuna billahi shay'an tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kyonna ne babeera nga bayimirire ku jeneza yo kusabira ne basaala esswala eyo rabbuna yaghfir lahu Allah kusonyiwa naye oyita bukakafu ki ddala mbutuufu abantu bengenda kugamba tolina bukakafu kubanga oliawo tolinayo na muntu agenda kulembera jeneza yo ate okakasa otya kubagenda okuyimirira ku swalayo so kyali badde na kirungi era nze Allah nsansire kubanga nze oba oliawo bannalistinga n'abantu abanansaalira benneekakasa nti gundi mutaddeko ku listi gundi mutaddeko ku listi gundi mutaddeko ku listi kuba katutuse mu extent egamba nti ono tansaalira bentadde ku listi byabakola ki ate kirali swala eyo si yegenda okutaasa ng'obadde tosaala nedda eyo swala ekomekereza bulamu bwo naye ate si yegenda okukola ki kutaasa wabula ekyali badde ekirungi bw'obanga olama mbulombolombo bw'oteekamu bw'oba omanyi nti yenna ogatta ku Allah n'akantu konna ku swala yange toyimirirangamu osembera obulombolombo buteekemu mu swala mu gundi yo omuntu yenna alina shiriki yonna ku swalayo kubanga esswala tojja kukomeka bantu buli omu ajja kwagala okukola ki okusaalira ate naawe empeera ezetaaga n'olwekyo gamba nti bannange omuntu yenna amanyi nti olina kyokola nga Allah takikola ki takyagala kikole ki kireke ku swala yange tolinnyawo kankuwa ekizampa emu era ekizampa weeri ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salam Allah ejidabat al ard bwakeera enkyanga ensi efuse drought mulimu drought enkuba tekyakola ki tekyatonya ebintu bikaze Allah yamutestinga kugamba ebigezo binnyo Allah byaleetanga ebyenjawulo nabbi Musa alayhi salam abantu ne baddukiranga gyali ku mulembe gwa buli nabbi bwe bafunanga ekizibu nga baddukira gyakola ki bani baddukira nabbi Musa alayhi salam ne mugamba nti ya Musa nti ensi ekutte saawa zino drought eyitiridde ebirime byonna biguze bikaze ensi yonna omusana gwaka tusabire eri Katonda ensi egudde kole ki enkuba etonye Musa omanyi yayogeranga ne Allah direct kallama Allah Musa takliman n'olwekyo n'abeera ng'agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba akuŋŋaanye abantu be bagende mu lusenyi kye bategeeza olusenyi desert area bagende bayimirire mu lusenyi bakole ki basabe bawanike emikono basabe akujjukizaamu akatono bwe twatusoma ku Bani Israel baali bayitirivu nnyo mu Misiri baali bayitirivu abaali bagoberera Musa alayhi salam newankubadde ng'oluvannyuma bamwawukanako n'olwekyo yabakuŋŋaanya n'abaga nti bannange Allah atugambye tugende mu lusenyi gundi tuwanike emiki ne bakuŋŋaana ne bagenda bwe batuuka mu lusenyi olwo ne bawanika emikono gyabwe ne basaba mu bulombolombo bw'edduwa z'abannabbi nti annahum yustajab ana dhaka mu kaseera kennyini fi hinin edduwa zaabwe zikola ki zaanukulwa examples bwe ziri ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutegedde bulungi naye Musa alayhi salam bwe bawanika emikono n'abantu be basaba Allah subhanahu wa ta'ala enkuba yakola ki yagaana enkuba yagaana Musa n'akyewuunya n'agamba ya rabbi ana da'awtuka nkusabye
lakini al-matar la yanzil nayati nga bulombolombo bwe zaba nabbi nitebasaba okujja kunga tibasabye in ana dhaka Allah subhanahu wa ta'ala akibawerawo nagamba ya rabbi nkoze eki Allah nasobezza ki namugamba nti ya Musa nti mu bantu aba bakuŋŋaanyaawo mulimu omuddu wange ogu alemesezza edduwaayo okwanukulwa naye mugamba omuddu oyo yishiriku bi laylan wa nahara angattako era yusiu ilayya ansobya emisana n'ekiro naye mugambe afubutuke abaveemu ave mu bantu abo abakuŋŋaanye bonna yabaveemu muddemu munsabe ja kubaanukula seka bw'obeera ggwe waliyadu billah wala qaddara Allah oyinza okubavaamu tosobola osobola okubeera mu bantu ne baga ani ayonoonye empewo tosobola kuvaamu ne bw'oba ggwe webuzaabuza ne webuzaabulizaako naye omusajja yagaaniramu ontegere bulungi ne baddamu ne basaba negaana Musa n'agamba bannange Allah agambye omuntu yenna ng'ogatta ku Allah n'ekintu ekirala ng'osobya Allah emisana n'ekiro tuveemu Allah edduwa ekole ki kuba abaana basite bamubuuza nti wayi nga tusaba tebikola ki yakaadu yukadhibuuna nubuwatahu bagezaako okubanga balimbisa obwannabbi bwe nga bwe yali enkola yaabwe naye omuddu we yali yeetegeera kuba era bw'oba omukozi w'ekintu era weetegeera balina ensaano ala nafsihi basiira omuntu yasinga okwemanya buli omu omuddu yayimirira fataaba ila rabbihi mukhtafiyan mukwekweka nga tebye n'amanyi naye mbu yayimirira gaaga nti ayi omulezi wange Allah ayi omulezi wange Allah nkusobya emisana n'ekiro naye nkusaba mukama wange tonswaza bye mbadde nkola sigenda kuddayo bikola maana bye mbadde nkola mbivuddeko bye mbadde nkola byonna oyo ye yakakasa nti ddala mu butuufu era bw'aba mubakkiriza yali mukkiriza kuba ye yakakasiza kuba yakifuna direct kuba obubaka bwakka direct nga buli kwani kuye bw'otaba mukkiriza oba tolikkiriza naye yagamba nti nkusaba tonswaza nziriramu sonyiwa bw'oba kumanya ku kyalo nti gwe mulogo olowooza oyinza okutambula nga weeyagala osobola omuddu yayimirira ne yeetonda Allah nassa obubaka eri Musa n'amugamba nti omuddu wange yeenenyezza okuba neetonya akoze tawuba muddemu musabe era ne basaba and then Allah nassaaki ontegedde bulungi kitegeeza nti n'omuntu agenda okuyimiriza ku jeneza y'omuntu teekamu kakwakulizo mu kiraamo kyoga nti bannange omuntu yenna akakasanga ekyo kirina okulaba bye bimu ku bina okulaba kyobola nti ekiraamo kirina okusomerwa eri abantu obuzibu lwaki buli muntu akola kyayagala buli yenna yenna yakola ki bagita balina engeri gye bakozesa n'ataakaaba mmere yalumbe n'ataakaaba akola ki alya kyobola nti abafu baffe omusiriko yavudde eggulo mu ssabo abeeramu mu swala owulidde eyavudde okubba eggulo abeeramu mu swala eyakoma okusaala ddi abeeramu asaala ejjuma n'asaala yidi bonna babeeramu eyabadde n'akawala ku lusebenju eggulo eyabadde mu maka gagundi bonna bakola ki kakati abantu abo bonna tukiyita kayoola n'olwekyo mulangirirenga ebiraamo by'abantu naddala ebintu nga bino ebikwatagana ku bantu abaawamu nti bannange gundi agambye mu swalaye ekyo imaamu yenna akulemeranga esswala okirumako n'essira nti bannange bw'oba omanyi oyina yirizi bw'oba omanyi oyina byeweesigamidde ebinali esswala ya gundi togikola ki osemberawo ate Allah ayinza okukola maajabu ebyewuunyisa oli ayinza okujja n'ayimirirawo ng'alina gayirizi n'omulaba ng'atondoka agweri omanyi ebintu by'abafa ebintu amamba bitwala byakusaaga agenda kudda ankube naye ojja n'oyingiramu Allah n'akuswaliza wallahi bagenda okulaba ogweri mulalama ng'ali ng'alado mulalama ensimbu zimukubye owulidde ogenda yafasuuna okulanga mayirizi oba n'ogwedda oba n'okola ki nolwekyo twegenderezenga nnyo ebintu by'abantu wallahi atukakasa ddala nti faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna yenna akyusa ekiraamo ky'omuntu oluvannyuma lw'okukiwulira
munna gambye ekyojja ng'olina bye weesigamidde n'ogamba nti agende eri n'ebigambo bye ezzambi lisigala liri gy'oli n'akabi akali n'akaddirira luvannyuma lwo kaba kagenda ku ggwe. Muganda waffe Ahmed Mugizi agambye talina Instagram ye. Mashallah. Kiba kigeza kye agambye nti ojja basomera ennamba ezo. Biidhinillahi ta'ala. So zisamusawo eno then inshallah. Naam, ennamba bajja kuyita ku 0772861687. Oza ate era oyinza okuyita ku 0703337998 oba 0708 subhanallah 0708 0703 83 8038 nayo osobola okuba ng'ogiyitako ezo ennamba inshallah zibaako ne ku WhatsApp kweziri. By the way osobola okugenda ku WhatsApp nsobola okuba nga tusobola okwogerezeganya obulungi. Ennamba ya WhatsApp kimuwe zonna kweziri ku WhatsApp zonna nga bwe nzikuwadde kweziri ku WhatsApp 772 86 16 87 poza atera ni 0703 83 80 38 wamu ne 0703 33 7998 eze namba zonna ku WhatsApp kweziri ne ku Facebook kweziri n'emikutu emirala naye nga tusobola okuba nga kuyita ku WhatsApp tusobola okuba nga tusobola okwogerezeganya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, nga tugenda mu maaso Sheikh, eyo point gye tujogedde ey'omuntu omufubi alina okulaama mu byotayagala kukolera ebibi abantu byebakola tala Kayini nti ze sijagala. Baimamu ababiri Imam Maliki ne Imam Shafi'i rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim tubajjako ebyokuyigirako bingi. Imam Shafi'i kana rajulun muqannit yalinga asoma nnyo kunut ontegedde bulungi hatta fi salati subh yalinga agikola ki agisoma naye nga Imam Malik la yujizu yetajikiriza gamba la ujizu ontegedde bulungi naye mu njawukana z'okumanya kwabwe n'endaba zaabwe ez'enjawulo tekyabaawula tekisookera ddala kuba omu kubo yayiga ku munne ontegedde bulungi. Imam Shafi'i yayiga kwani Imam Malik kakati Imam Shafi'i man mata awalan Imam Shafi'i mata awalan qabla Malik la atadhakkaru jayidan naye nga omu ku bo bwe yasooka okufa yali atasoma kunuti yali Imam Malik. Imam Malik yasooka Shafi'i okufa. Shafi'i yagenda era teyamusomera kunuti teyagisoma kubanga oli yatagikola ki ontegedde bulungi kitegerekese bulungi hata fil mas'ala so mu mbere fanako bwetu naffe bwe tulina okubeera la yujizuhu la taqra'u alayhi neti yamugana ntonsalira nedda yamusalira bulungi nnyo nga bwagwategeddwa okumusalira naye n'agoberera oli sahibul madhhab malikiyya n'agigoberera n'abeera ng'akola ebigo mu madhhabu gwe naye nga buli omu alina obujulizi mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo naffe kye tugamba nti abantu tuteekeddwa okuba nga tubikola ki nga tubeera mu maaso. Tusigaza eddakiika ntini bizinesi eddakiika nga 15. So kyengezaako kutegeeza abaganda baffe oba olinayo ekibuuzo eyo biiznillahi subhanahu wa ta'ala kiteekewo mu ddakiika ezo entini ojja kubeera nga Sheikh nkimusomera abeere nga atuddamu. Naam, nga tumalayo buno points nga tugenda mu maaso. Ekirala amabanja agateekemu era mwekiri mu kirambo kyaffe pati y'amabanja kwegali ge bakubanja gonna gateekemu ne properties ezitali zize azirambike bo byonna bigwa mu mabanja. Kino si kyange kya gundi amanja sente bwezi fidematika n'amabanja aga Allah kuba amabanja galimu emiteeko esatu waliwo amabanja agabangibwa ebintu ne wabawo amabanja fidimatil mayit minha dainullahi wa dainul adamin aga Allah n'agaki n'ag'abantu kinoomu batutwandisa abantu banne tegedde. So Allah asobola okubanga akubanja hijja nga watuukadde okukola hijja naye nga tonnagikola kyannaku nnyo mukaga gwe mbadde njogerako agenza okufa nga takoze hijja naye nga obusobozi yabuwa okuvirala ku myaka 75 paka mu mwaka 2022 onkyagede bulungi. N'olwekyo ezo sente z'obolese zirina okugibwamu sente za hijja kubanga yateeka ontegedde tetugaba maali okujjaku nga zikoze eki zivuddemu. Ekyokubiri esente eza zaka bw'abanga badde ajjawa zaka naye bw'aba badde era tagiwa tugijjamu at the moment ontegedde bulungi kubanga emaali weeri tugijjamu at the moment
ne tugiwaayo nga tetunnagaba ki maaliye kubanga ayina ssente eziwera ezigibwamu ki ezigibwamu zaka ontegedde bulungi ekirala Allah kyamanya bw'aba ayina abadde kyeyeeyama nga ayina okituukiriza mathala ayinza okuba yeeyama okuwaayo obusawo bw'omuzikiti bwa seminti 50 nadhiri erina okugibwamu okweyama liba bbanja erigibwa mu maaliyo ne bwoba ofudde so kyawukana n'ekisuubizo okusuubiza si bbanja kuba okusuubiza wakati w'okufuna n'obutakola ki n'obutafuna so omuntu yenna aba ayina oba tugeze mathalan tukuyita okusiiba obligations ng'okusiiba sebo oteekeddwa okusiibirwa ate akusiibira mwana wo bw'oba olina ennaku zewakola ki zewamiisingamu ekyo twakijje ku hadithi omuwala eyajja eri nabbi sallam n'amugamba nti ya rasulallah ara'aita law mata ala ummi daynun ara'aita law sumtu laha mama wange au kama kala sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mama wange yafudde naye nga alina ebbanja matati ummi wa alaiha alqada mama wange yafa naye nga alina ennaku zalina okukola ki tukimanyi bulungi la shakka isaidi y'omukyala tamalaako omwezi okujjawo nga alina ennaku zakoze eki zaalidde naddala nga atuuse mu mbeera eya periods oba menstruation periods ateekeddwa okulyamu ennaku ezo oba 3 oba 7 alina okuziribwa oluvannyuma lwaki kati omuwala yajja eri nabbi n'amubuuza nti ya rasulallah maama wange afudde naye ng'abanjibwa nkole ntya nabbi n'amugamba sallama nga tannamuddamu kibuuzo n'amugamba nti ara'aiti law kanat ala ummiki dayn olaba otya ate ku maama wo singa aba afudde ng'abanjibwa ontegedde bulungi ekitegeeza yali yamuddamu indirect ontegedde before nga tannamuwa ansi esembayo yasooka n'amuddamu singa maama wo abadde abanjibwa akaana takudhihi laha ebbanja eri wali badde oli musasulira ekitegeedde ansa tebagiyita mu hadithi naye nga maanaahu qabilat omuwala yakkiriza faqala kadhalika sumi ala ummiki siibira ge maama wo mukole ki musiibire ebbanja eryo likole ki omusajja yenna oba omukyala bw'oba ofudde ng'olina ennaku ezitaakola ki ne muno mulimu epaati gye bagamba obligations of Allah ziteekeddwa okuba nga zikola ki z'olina okuwandiika nti bannange neetema ku muzikiti ensawo 5 eza seminti olina woziteeka nadhiri amabanja ga Allah oba hijja natuuka dde ogikola naye sinnagikola otekedde bulungi naye sente nga weeziri oba zaka nti bannange n'okuwa zaka naye zaka emmanjibwa sinnabagikola ki kugitoola abantu badde ne besigiriza n'afa naye nga geno amabanja agenda kubanjibwa ng'okoze eki ng'ofudde tebikoma kuno ku nsi pozi ng'era tumalayo sheikh bino ebintu omuntu ateekeddwa okubeera ng'abitegeera omuntu obanga olina ebyobugagga nga biyitirivu ompulidde bulungi kirungi nnyo nga bwe twagala nti omuntu alambika emmaali engeri gyekwatibwamu mu maali y'omuntu mu bintu byayinza okulamba mulimu ekimu ekyokusatu eky'emmaali oyinza okugamba nti bannange emmaali yange mbadde nampitirivu naye siina mabanja siina mmanja naye nandiyagadde okuwaayo okusaddakako ery'obusiraamu ala sabiri libirri okubanga obusiraamu busigala buganyulwamu nga nange enkola ki nfunamu akawunti egenda okusigala ng'okyafunamu twayogera ku Uthman ibn Affan yatoola mu nsawo ye n'agula oluzzi olw'obusiraamu n'olwaliro bakyalunywako era luyitibwa biiru Uthman ibn Affan abagenda e Madina balulaba abantu bakyalunywamu naye bahujjaaji balunywamu empeera akyasikola hadi sadaqatul jaariya kubanga era twagamba oluzzi lugenda kuggwawo ddi sheikh bw'ofa ebikwerekera bitini kyekyo oyo osigala ng'ofunamu byebyo kati sadaqatun jaariya omuntu ogenda kusigala ng'ofunamu ekimu ekyokusatu ky'emmaali yo kiraame kigende kizimbe omuzikiti olwaliro tulina charitable organization zino tulina Christian societies ebitongole byonna byemulaba ebiyambi bigaba obuyambi mulowooza emmaali bagijjawa okonye ku bitongole bya charity netumira ku Sheikh Saleh mashaallah wa charity international naam Sheikh Sulaiti Sheikh Sulaiti Buyombya mashaallah rabbana wakola nawo nasaba Allah watukumbire amina ya rabbi wa yahfadhu n'aballa mwenna abakikwasa n'aballa bonna so ebitongole ng'ebyo Sheikh weebiri kuyamba mirimu gyabo ki gya busiraamu kuweerera bamulekwa owulidde kuzimba mizikiti kusima nzizi owulidde bingi kujja abantu mu makomera abasiraamu nga balya zaamanyiziddwa okusasula amabanja g'abantu bino byebikola owulidde nga emirimu egyo gwafudde ogenda sigala ng'ogikola ki kyannaku nti bannaffe ab'ebweru baabitegeera nnyo naye ate ffe ne tutakubikola ki ne tutabitegeera misikini omuntu afanga alina ebyobugagga naye nga buli omu agenda kugabana alime yina kuganyulwamu omufu n'afa n'aliko ebyobugagga biyitirivu naye nga ye tagenda kukola ki
kufunamu ontegere bulungi onnanyakula n'olinanyakula naye nga tafunyeko na soda katulijaliye ate nga abazibbi oba abazitutte bagenda kunywamu mwenge kuzimbamu mabaala kukola ki n'ebisigadde ebiringa ebyo n'olwekyo bequeath a third of your wealth as charity osobola okuwaayo ekimu ekyokumeka ekyokusatu ky'obugagga byo okubanga kigenda kukola egimu ku mirimu ebyo n'okupromotinga irimu ey'obusiraamu basali ziseka gye ziri ku universities ezimu ez'enjawulo naye nga bazireetera ku sayidi eno jiha muntu afudde naye ng'ayagala omuntu anasoma irimu omuntu yenna irimu gy'anaasoma nga yenna asigale ng'afuna n'oyo gwali gisomesa ne gwali gisomesa paka olwaleero otegedde bulungi paka Allah risingake nga irimu enisigala etambula pozi n'ebidde kirira ekisembayo kino omuntu akimanye omuntu yenna not obligatory to those who own adultery child oba illegitimate children abantu bonna balina abaana abaana abamu makubo gali atali bamateeka abagamba simanya mwana wange wa kivubuka teriyo mwana Allah gwe yatondaga wa kivubuka anedda ekyo bakitekawo buteesi teriyo mwana Allah gwe yatonga mwana haram ngaba mugamba teriyo Allah muntu gwe yatonda oba mwana gwe yatonda nga mwana muki mwana haram nedda ebyo bigambo byammwe sama abantu gwe bakola ki omuntu yenna ng'okakasa nti olinayo omwana ng'omukazi weegatta naye nga si muwoowe oteekeddwa okulama mu maali ye ekimu ekyokusatu kubanga omwana oyo talina mugabo mu by'obugagga byo kigazi oteekeddwa omuwa si kumuwa mu bulamu wabula oteekeddwa okulama mu maali yo mugibwemu ekimu ekyokumeka mu kimu ekyokusatu ekyo mwe mugibwa ate ekiweebwako kw'oyo omwana ekigadde ne kigenda fisabiriri birri kubanga obeera omuwaako ng'omuntu gw'otamanyi omusaddaki naam si mwana otakusikira si mwana wo mu mateeka aga shariatul islamia n'olwekyo ekyo mukyegendereze nnyo abantu toteekeddwa abamu ate tebakola ki tebawandiika so mubeere fanako bwetu n'ekisembayo abasika omuli abaana n'abakyala abafumbo n'abazadde be bateekeddwa okubeera nga basikira ebiseera ebisinga be bakulembezebwa ku basika bakoze eki bwe banga weebali be bakulembezebwa ku basika bonna abateekeddwa okubeera nga ki omuntu alambike byonna ebintu bye byonna biteekeddwa okuba nga birwaki nga bitegeerekeka mu mbeera efaanako bwetu n'olwekyo ekyo olwabyo kitubaddeko ekibuzo ekibadde twanukula omuntu biki byasaanye okukola ki okulaama ekiramu tetunnakimalayo tukutteko ebimu ku ebyo tutambuddeko so nga tukyagenda mu maaso insha Allah naye ng'ebikulu mu byo nkakasa nga tubikoze eki nga tubimaze mu kiramu kumpi kyonna tukyetoolodde naye nga tukyagenda mu maaso naam amannya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo tuwunzika okusomesa kwaffe kuno okw'olunaku olwaleero nga tusigala tubakubiriza musigale nga mukyagobera ekisaani Muslim Central tukyaliko nnyo ebbanga ly'amala nga Allah kyatuwadde obulamu tukyaweereza pozi ate era mugende ku mikutu emirala mufune emisomo naddala emisomo egikwatagana ku mwana wano gweta illegitimate child omwana ow'obwenzi oba omwana gw'owazadde mu makubo agatali matuufu bagende ku YouTube basubscribinge teekamu Butesi Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda emisomo ebyo giriko akagundi ka black ekifaananyi kya black owulirize emisomo egyo kuba gitandikira paka gigikuma ennamula ezikwatagana ku mwana oyo abafa akusikira otakusikira kwa kizibu ekiba mu ddiiro kati genda ofune full package osobole okuba ng'osoma ku mwana oyo mu mbeera efaanako bwetyo ekyokubiri mugendere ku Facebook page yaffe mugilaikinge osobole okuba ng'ofunako emisomo era mu linnya lye limu nga bwe tulyogedde mujje mukole ebiraamo tubayita ku office bw'erinzigule Kawempe opposite police awo behind Barclays Bank wali Barclays ne kati waliwo Absa ABC Smiles ABS Bank emmanji waayo wetuli wetukole emirimu egyo emirimu gye tukola gye tukwasaganya naye nga foundation gye tuliko ye y'ekiraamo ekiraamo kinaatereera ebisigadde bigenda kubeera salama biidhnillahi wa bi'aunihi nsigadde amanya Omar Sulaiman Kasule sobola okuyita ku simu zaffe 0703337998 oba 0703838038 oba 772861687 osobola okuba nga otufuna biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala Sheikh Kadina kakwasizza ndabika lwaki sisiibwa mbalamira bulamizi kutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti byonna bye tukola tugezeeko nnyo okuba nga tugoberera enkola y'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbeere naffe mu misomo egy'enjawulo tufunemu nammwe mufunemu kuba tusomesa tufuna empeera nammwe musoma muyigamu ne mutegeera eddiini yammwe ate nammwe ne muyigiriza abalala situyo ne mufuna nammwe empeera so tuleme nnyo okubeera nga twesuulirirayo gannagamba ku ddiini yaffe kubanga ebisinza otutomeza ennaku zino obutamanya ddiini yaffe na kugisuulirira sigadde ni muganda wammwe Muhammad Sulayt Kalanzi ku lwa Ihsan Muslims Central. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi
Mm-hmm.